Chimenke. Alien skin mwana gets a big up. Mwana nze byankute chali wange. Era manyate badenga nzyankulaba oyamba bageto youth. Nawe mwene ensonga chali wange sente bekimbulwa kuba buzibu bikoze bitya. Naye at least nkulabamu element eri eyokubanga osobola okuddukirira omuntu ali mu kizibu. Nawe obuyambi bwombuwelo kaminga blada bagadi nze wendi wansi sikyalina maanyi kyekyaddala. Amugamba muti abali Kachumba TV sombo MC Prisaivo kansube bitambula ddala bulungi nnyo. Ndi wano ku Dwaliro Lwa SMS Kawempe okulyana eri Alifalo muganda waffe Rabarapa alina obuzibu bw'ekyenda nti akyamukisa mulungi basobodde omulongoosa naawona naye embeera gy'alimu si nnyangu. Musajja waffe Master Key amuliko naye akasente kamuweddeko bamulongoosezza naye kabiru kakyaganye era n'obudde buno medication gyakyaliko n'eddwaliro limanja sente nnyingi nnyo. So mbasaba abaganda bange mwenna abali Kachumba TV n'abali onna osizidde okubeera ng'olaba vidiyo eno musajja waffe tumudduukirire. Basajja bange abafangoni leero temuvuma tubeere bakkakkamu omusajja abasabye mumuyitemu eggaali egiremukko kabiru kabeere nga katereera because ekyamazima kiri nti ghetto youth munaffe ate naye alina project nnyingi nnyo mu studio naye ayagala alikuba aliwanike. So mbadde nsaba gwe wenna ali eyo ng'alina ky'olina tusobola omuyamba ate embeera n'etambulira ddala malidaadi saana naye n'abeera ng'adda ku bbala okukakkalabya emirimu gy'eggwanga. Muganda wange naye saala zokka kusaba saala kye kisinga obukulu muganda wange musajja waffe mukama asobola okuba nga amusaasira adde mu mbeera zaffe entuufu. Amanya enze Sembirike Charles aka Babarapa omuyekera still atawa kikere mugati ndabe no abo muganda wange. Why natuuka nga nfuna saga nali ngenda ku mulimu ku makya tuuka ngenda okulinya bodo olubuto nga lwekanga era nekwatirawo ku lubuto mukwekwata nali n'omuto mutabani wange ngamba dadi kiki ne mugamba olubuto so tudde base tuddeeka kati awo nyini we nafunira obuzibu akukuba wenyini ne waliwo ka pharmacy ngeno otuukawo nga mbagamba mbanyonyolamu bagamba banaye nfuna okulumizibwa mu lubuto nina okulumizibwa ko bo ziyinza okubeera ki ulcers konze nga banfunira eddagala nga nzireeka tuuka embeera ng'egaana tuuka abalala baŋŋamba kirabika abasawo nga beera bagamba kyeka kawago nga bampeera eri akawago nga bajanjaba kati era awo era still ne bigaana kati ezo zaali ennaku bbiri ngenda okuyingira olwokusatu ne bakola ki ne bandeeta mu sikaani tugende mu sikaani tulabe bagenda okunkebera nga basaba bagamba appendicitis nga bannyonnyola awo mbu appendix babeerawo wala akenda simanyi kagendamu obuyinja oba olya nnyo omuceere ennyama bikoze biti ebyo wanje ngulya naye kati gana naye omanye ebyobulwadde kati gwe togulya si nnyo okay naye nga mu byaddaya ate ngera bwomanyi ngera bwe mbadde era nina okuba nga mbadde nkitambuza naye lwakuba nti kale kyekyobulwadde buba bwakujja bya Katonda weebito so ne kati ekiriwo kyembadde nsonga eriwo enkulu baako okunongoza mukama abadde mulungi abasawo bawana eddwaliro lino we tuli baliyita SMS liri Kawempe eno okulinaana ku Kyajjakana okulinaana era eri Alufalo wano kati
nateesa nabo ne bawulira abandikaawo ne bateesa nabo bagamba omulwadde tugenda kukola ki katumukole ekibono obulwadde tebulinda katugire mangu awo tumulongoose bawe bulinda kigenda bawaasi nyaate n'obulamu agenda bufiirwa aye nga kiwejjowejjo nga bantwala okuntwala nga bagamba tugenda kusaala kunze bannaye tetulina option ndala kuba omuntu okusalibwa ko bo nedda ssebo kino kyazze ebyeddagala byagaanyi kati tekigenda kusoboka naye nga bantwala nga bannongoosa kama yabadde mulungi nenkola ki nenvaayo kiriya era ekiwundu kati peyini gyempulira kiwundu ngera omanyi nti bakulongoosa peyini ebaawo kati byebyesente bills byebiriwo kati byebingeetinza world naye nga teri nnyo kirala obulamu kirungi kati buli babulwanyeeko naye kati bisale bya biiru bamanja 1.5 kati 1.5 twasasulako ne basigala era nga babanja kuba nga omanyi obulwadde bukuluma nga teweetegese twasasulako awo ekyaliwo bakyali bange abamu abanwanalwanako awo gaana omusajja ne tusooka ne tuwaako emitwalo 40 so kati ndowooza baba tebabanja kamu 10 babanja kamu 10 kati naye ng'ekiriwo babadde bonna bekikwatako n'ekibadde kikwatako nga gwe oyamba osobola okuyamba osobola munange obuyambi kati essaawa zino mbwetaaga banange bannayuganda kinsooka okubalajanira n'omulanga gwe mbakubira muganda waffe ono muyimbi wa ggwanga era music gwayimba ayamba eggwanga mbadde nsaba tukwatire wamu tusobole okuba nti netumuyamba ffenna nga bwe tuvuddeyo nze nga masitaki ngezezaako okuba nti nkwasaganya buli kimu okuba nti nobambi abeerawo paka kati naye bannange bannayuganda mwenna mbakubiriza buli gwe kinaba kikutteko buli anaaba kiwuliddeko nti omuyimbi w'eggwanga bannange tusaba buyambi tulabe nga tumukwasaganyako kadde engulu mwana oba ono omusajja wange muyimbi w'amaanyi muyimbi wa ddala ndajanira gavumenti bw'obanga ddala kikwatako munnayuganda okubanga bw'aba afunye ekizibu nga kikwatako omutima osobola okujja ne tukwasaganya muganda waffe ono waliwo Saalongo Siraaje muganda wange musajja wange ono yakwasaganyako emirimu egimu mami waffe Beti Namboze ono omusajja waffe omumanyi bulungi ne lwakuba nti no kati saawa zino okwogera teyeetaaga kwogera nnyo nze nina okumwogerera mbadde nsaba bannange tumudduukirire tumukwasaganye omwana waffe ono asobole okuba nga abeera kaali tulina okuyambagana bayimbi bannange mwenna buli muyimbi yenna gyali buli entertainment yenna gyali bannaye ne bwe kibanga kikutteko nze masitaki omuyeekera bwe nkiraba era nyanguwa okuba nti nonziruukirira embeera eyo bannaye tusaba tudduukirira tusaba buyambi ekibiina ekibiina weekiri mulimu era sekuritale Madam Diana mulimu ekibiina mulimu ba Road Bitem ba David Booke promoter big up mulimu mulala Umalu Road Bitem ensonga zino azirimu nnyo era ennaku zino mbadde era ngezaako ku netiwakinga naye lwakuba unfortunately tannaba kujja naye nga kyemanya agenda kujja tonda agenda musasira gye
abayimbi n'abasinga bonna bakyali bange naye era mulimu bogamba nti kati bano bakokido naye nga abasingira bakyali bange omanye ekyakyaliwo kati bogamba nti kyaliwo gwogera kati ate oba oyinza okuleeta n'enjawukana oli ayinza okugamba ati gundi n'atanjogerako gundi n'atakola ki naye nga ba-entertainer bonna eno face muba mugiraba abasinga mugimanyi mundaba ba comedian bakyali bange Madrati Papa D Big Eye Professor muyimbi munange colleague munange Rafex Semagambo ADD producer Lili Puzzle Bayimbi bangi Samasoja mulimu abayimbi like Katinga Nerodibite mwali mwabo tanaba kulabika bulabisi Robert Zida Gayaza Road mwana anavudde nanafuye Kaspat Kasule oliwa kyali wange promoter oliwa ndi wansi mwana amaje gaje ugobo ulira kuyamba yamba mwana jasi wakubakati wano wendi etaga buyambi checho I salute buli omu mama fina bani bonna basobola okuyamba twali checho sina obulwadde obwo ekyanjijidde mu bwongo era tewali kyamaanyi wabula nti kintu kimu kyokka nti bwe ntegeera nti kyali wange oba omuntu yenna ne bwe mba mulabye ku TV nga bulwadde bwamujjidde kinkwatako nga nze omuyimbi ne bwe mba sirina nwana okudduka okulaba nti ntuukako siini nendaba ki kyensobola okuba nga nkwasaganya eri munnayuganda kuba buli munnayuganda mu nsi eno Uganda tuyina omugaso buli muntu munno alina omugaso gy'olinawo olina omugaso gyali kati obulaba nze nfaayo nnyo okulaba nga nziruka nentuukako siini nendaba munnayuganda kikyabadde era tulina kumuyamba tutya kyekisinga obukulu era nze bwe byantuukako nagamba nina okudduka okulaba kyali wange muganda wange muyimbi munnange kiki tukoze tutya obulumi yenga omulwadde obulumi kati olunaku lwaleero afunyemuuko akangubanguba naye luli abadde okusesemaye ng'asesemanya ati buli lwobeeramu eyo embeera ng'olina olukindo ewuzi ziba zitabuti nga n'okukosa zikukosa nga n'ekiwundu kyeyongera bweyongezi naye kati mukama abadde atusaasidde olunaku lwaleero ayimuseeko n'atuulako ko katanda okulaba nga era njagadde n'olw'embeera kati bwe ndabye nga ekikiri kyaweddewo ne ŋŋamba kati era tulina okuyisaamu embeera obuyambi olw'ensonga tetusobola kuyimirirawo ffe nga ffe ebbanga liwezeeko ng'oli mulwadde kimu bino byonna kikyoyiga mutumaliriza ebbanga liweze ng'oli mulwadde abooluganda obayinza oba bali naawe naye nga ate mikwano gyo gisinga nga teginalabikako yes munange nno oliose n'ombuuza ekibuuzo ekyo ekituufu abantu abambeerereddewo bonna abasinga si baganda bange jasi mikwano kati kolagana mu bantu kale kola emikwano kweyisa bulungi mu bapatanaabo patanazibo ozi n'ekirala ebintu ebino eno oluusi ekintu kikutukako nga tomanyi naye Katonda ono oluusi bw'omunywererako n'osaba n'oba nga okukkiriza kuli mutima okulina ba oluusi omuntu osobola obeera n'okukkiriza okuli munda naye ng'ate oli yakutunuulira olwa appearance yo n'akujaje nga n'agamba ekikafeeri kino okitegeera naye nga ekiriwo Katonda abadde wamu nange mbadde n'enzikiriza era mikwano gyange nga bwagireese bangi bakyaleeta ngenda kukwatagana nabo era nsigale nga nkwataganira nabo ddala
bwempona well mbadde ne posts ze mbadde mpostinga ku social media okwo mbadde ne project yagwereze mbadde era njala gikola video era gyentandikirako singa katonda anzizamu bulungi amaanyi gyentandikirako kubeera bafanzi bange mbadde nga mbapromising okwo nga mbagamba anytime back on stage kikyo era posts babadde baziraba era bwemponera bwe nti nyina project yange yagwereze gyentandikirako okukola okuba gikuba ebifaananyi then engalabye bwatuke.